Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero nzize nammwe abakyala njagadde mbawe ku ddagala ly'okukyalira ensiko okuteekako obuntu bwammwe okuteekako abalongo ligenda kuba likuyamba. Nkusaba ofune eddagala lino gw'ayagala okutandika obutandisi naawe yatandika edda nga zalemera mu kkubo oba nga zaakona beera ng'otunuulira eddagala lino. Eryo ebyo bikoola bya kitonto. Funa ebikoola bya kitonto bulungi nnyo, ofune n'obukoola bwa mukasa nabwo bulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. Tulabye ebikoola by'ekitonto wamu n'obukoola bwa mukasa nga bw'obiraba. Kati beera ng'obutegeka bulungi, bwetegereze olaba oba tekuli buwuka, tekuli ttaka. Bwetegereze obukoola obwo nga bw'olaba nga obuteeka ebbali. Gw'atandika obutandisi abalongo bo bagenda kubeera nga bavaayo, naawe nga zaakona zigenda kubeera nga zitandika okubeera nga zivaayo bulungi nnyo singa onaba okozesezza eddagala eryo. Beera ng'olyetegereza. Naawe ayagala okubeera ng'ozikuumirako zijja kuba zivaayo bulungi nnyo. Kuba jjukira gw'abeera yasika edda naawe oteekeddwa okubeera ng'oddamu zikwatako. Okugeza osobola okuyitawo emyezi ng'ena esatu n'oddamu n'ozikwatako. Kati eddagala lyaffe nga bw'olirabye beera ng'obikoola ebyo bigatta wamu, beera ng'obiyengera mu ngalo nga bw'olaba. Tufunye ebikoola by'ekitonto ne tufuna n'ebikoola bya mukasa. Liiri eddagala lyaffe liyengere mu ngalo nga bw'olaba. Bw'omala oddiyengera mu ngalo nkusaba weeseetinge bulungi odde w'ogenda okubeera ng'osikira obuntu bwobwo. Bw'omala nyiga amazzi agali mu ddagala eryo, funa w'oganyigira nga bw'ogalaba. Beera ng'ofuna akantu oganyigiremu. Bw'omala gakwatemu eno nga bw'osika, kwata mu mazzi ago eno nga bw'osika, abalongo bo bagenda kugendako bulungi nnyo. Oba oddire ebyo byennyini by'oyenze, funa w'obiwummuza nga bw'olaba, beera ng'obikwatako eno nga bw'osika. Bw'oba tonnatandika kubeera ng'osika obuntu bwobwo, nkusaba osooke ofune akatawulo kateeke mu tuzzi otubuguma, sooka oyise ku buntu bwo mpola mpola. Buyiseeko akatawulo ako nga kalimu otuzzi otubuguma. Bw'omala okuyisaako otuzzi otwo otubuguma ku buntu bwo obw'ogenda okusika, nkusaba ofune omuzigo omuganda beera ng'obusiigako nga tonnatandika. Sooka obusiigeko wayitewo eddakiika nga 5 ddakiika 2. Bw'omala omuzigo ogwo gusanguleko kuba gujja kusumbwa, gujja kuba guseerera. Beera ng'ogusangulako bulungi nnyo, n'oluvannyuma tandika okukwata mu eryo eddagala ly'oyenze eno nga bw'osika. Kwata mu tuzzi tw'eddagala eryo eno nga bw'osika. Abalongo bagenda kugendako bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga ekiremesa abalongo abo okgenda kuba ne bakona, ebiseera ebisinga kiva ku ggwe asika. Eggwe aleetera abalongo abo okubeera nga bakona, naye eddagala liba likola bulungi ku nsonga eyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp nnamba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp nnamba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp nnamba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.